ekyokuzimba nakivubo si kibi naye azimbiddwa atya wabadde due process ebyo byonna tebinaba kubeerawo kyova olaba nti tusaba amangu ddala tuyambibwe omwala guno gulina okubeera aligned Sewolop ne Kampala drainage master plan tosobola kukola mwala gwokka nga tolowoozezza ku pulaani eryete y'ekibuga kyonna y'emyala nti ekikoleddwa kati tugenda kukola tutya awo nno nsaba nti KCCA n'abavunaanyizibwa nawulidde Ropa alina byagenda okwogerako ebbaluwa naye beekube mu mutima tusooke tulowooze mutunulire nti kasasiro kati wetwogerera tukuŋŋaanya ttani 2500 eza kasasiro naye abantu bamansa mu manse ttani 707 zokka practically ze ziba mu kibuga ne batwala ekiteezo baluddawa kati kiteezo kyali batwala luddawa Mityana Road kakati kasasiro asigadde Sewolop abantu bamuyiwa ku nguudo abantu bamuyiwa myala naye kakati wenoozimba omwalo ogwo n'oguzimba n'ogukulozinga nga tonnaba kuddiiringa na nsonga ya kasasiro tugenda netwogera nti mu nsi ezaakula emyala mibikke yes mibikke naye tebamansamansa kasasiro bamujja ku bantu tazibikira myala amazzi gabe gaba gatukula era gayitamu bulungi nga tewali kasasiro bulokinze mwala wano mu Uganda emyala gyonna bagiwa mu kasasiro kati nga tonnaba kuddiiringa na nsonga ya kasasiro kulaba nti kasasiro omujja mu bantu osobola otya okukola ekintu ng'ekyo ekyokubiri buli wabikka omwala ogwo okendeeza flow y'amazzi okendeeza sipiidi okendeeza kapasite nti singa nkya twagala kugaziya mwala ogwo ogenda kukola otya ng'ozimbyeko mwala gwe gwokka gwe tulina ogucontrolinga floods mu Kampala wangambye ebitundu 6 buli 100 ebyenkuba etonnya amazzi ne gatambula gaggwera mu nakivubo kyano kakati tutudde ku bbomu lindako ekire kyenkuba eki kimu ogenda kulaba kubanga kakati ebibaati biziyiza amazzi okuyingira naye tebakikoledde mu tayimu ya nkuba Sewolop tulina okuvaayo okuteeka KCCA nema tubateeka ku notice tetugenda development tugyetaaga naye development ekoleddwa etya abakugu bamaze okuyisa kyokola pulaani yo ogirese eyisiddwa obuvunaanyizibwa bw'okuyisa development yonna bulina KCCA ng'eyita mu directorate zaayo n'olw'ensonga eyo nze nandisabye nti buli ekikolebwa kikolebwe mu mateeka tubeere ne follow back position tubeere n'omuntu agenda okuvunaanyizibwa yowaayi omwalo ogwo bazimbyeko waliwo tayito twagala okumanya bakuba mudda tayito omwala gulina tayito ziri manya gaani kubanga tumanye omwala it's a public channel eri mu master plan ey'ekibuga yonna kakati sekinoomu enkyawo tunayagala okulongoosa tugenda kukola tutya era twandyagadde okulaba ekibuga ekiyonjo ekibuga ekirungi buvunaanyizibwa bwa gavumenti ng'eyita mu KCCA okuteekerateekera bannakampala bonna omugagga n'omwavu n'olw'ensonga eyo tewandibaddewo nsonga n'emu egisaawo muntu nga tetutegedde agenda kuddawa agenda kubeerawo atya kubanga obuvunaanyizibwa bwaffe ng'abakulembeze ba Kampala okuteekerateekera abantu bano okuteekerateekera abatembeeyi okuteekerateekera abatakisi okuteekerateekera ababodaboda n'abalala bonna n'abagagga ba keedi ffe tulina obuvunaanyizibwa ng'abakulembeze obubateekerateekera so kiba kimenya mateeka g'okujja n'osengula abantu nga tebateeseteese mbategeezezza nti ekyomwalo oguzimba si kibi naye kirina okukolebwa nga amateeka gagobererwa amateeka galina okugobererwa Kampala Capital City Authority yevunaanyizibwa ku mwala gwa Nakivubo kati ngenda kwogera nga engineer mwandi kikuddeko mu ngalo ekyo Kampala Capital City Authority ye custodian y'omwala guno omwala guno is a public channel
nga mukulu nnyo mu kutambuza amazzi ag'enkuba mu Kampala yonna. Era njagala bategeeza nti tulina pulaani ey'amazzi ag'enkuba mu Kampala gye bayita Kampala Drainage Master Plan, nga buli ekirina okukolebwa ku mwala kirina okugoberera pulaani eyo. Era njagala bategeeza nti omwala guno gwa Nakivu gutwala ebitundu 6 ku buli 100 olw'amazzi g'enkuba agali mu Kampala. So mwala mukulu nnyo. Kakati omuntu yenna alina proposal eyagala okukola omwala guno, proposal alina ogireeta n'agitwala mu KCCA era neeyisibwa KCCA nebeera evaluated. Lopu gomanya Oluganda n'Oluzungu, evaluation kyeki, evaluated. Ne bagiteeka ku minzaani ne bagitunuulira oba eneesobola okukola. KCCA okusinziira ku yo tennaba kulaba ku ki proposal eno. Era omuntu yenna okutandika okuzimba yadde okuteekawo ekikomera alina okuba nti ayise mitendera nga giruwa. Teri project yakikula bwe kityo esobola kukolebwa nga tegeeze mu nnema okola kye bayita Asia environmental social impact assessment. Eyo teri project yakika bwe kityo esobola kuyitawo nga tekoze eki teyise mu nnema for approval. Ekyokubiri, teri n'omu asobola kuholdinga kuteekako kibaati okuggyako ng'amaze okufuna olukusa okuva mu KCCA ne bamuwa kye bayita holding permit. Kati KCCA tugamba tennaba kuwa ku holding permit, tennaba kukola ku approval ya project eyo. Naye ekibaati kigenze mu maaso kikya kiyinza okuddawo mu kaseera nga kano ak'enkuba ge mataba. Kubanga kugambye nti ebitundu 6 ku buli 100 eby'amazzi agagwa mu Kampala gatwalibwa mwalo ogwo paka mu Lake Victoria. Naye twogerera bataddeko ekibaati nti n'amazzi tegasobola kuyingira. Ate otunuulira social behavior za Bannayuganda okumansa kasasiro nti enkuba enetonya amazzi gano gajja kwagala okujja ne kasasiro gayingire omwala, wabula omwala muzibikire. Kyakigenda okubeerawo ge mataba gagenda okuba Bannayuganda naddala Bannakampala ebintu byabwe byononeke. Tufiirwe obulamu bw'abantu. Report ya World Bank eya2028 yaliviiringa nti buli nkuba weetonya tufiirwa $1 million 100 olw'okuba nti enkuba etonya enguudo ne zoonooneka tufiirwa enguudo nyingi nnyo. Kati Kampala njagala mukitegeere nti azimbiddwa nnyo. Naffe wano mu Nuupu twagamba nti ettaka katuligobe tugobe enfuufu nettekawo pavers. Kati amazzi agayingira mu ttaka matono kyova tufuna surface runoff. Amazzi ganoonya we gayita galina kugenda mu ki Nakivubo, naye Nakivubo bamuzimbyeko. Tekigenda kubeera waawo.